mbalamusizako banyibo ne basebo abatuuliriza baffe abalungi nze ababuuzaako amanya n'eddoboozi nze Nalonkawala Namirembe mbebaza gyonna gye mukola gye mutuusaako engalo era ne nebaza bajjajjaffe abalungi okubanga bakuumye nze naawe n'abaana na bonna be tubeera nabo ate era ne batugabirira ne tugamba nti bweza nnyo ayi bajjajjaffe bweza nnyo bweza ddala kale tusaba n'ebikyagaanye ebitanatereera ayi bakama baffe mutusaasire mutugondezeemu ku mbeera ya leero ntandise na ssaala sitera kukola bwe ntyo mujja tegeera maaso awo nti lwaki twakoze bwetti munzikirize mukadde kano kennyini mbe nga mbanjulira omusomesa waffe wetukola emirimu. Hello. Oye Nalongo Nalwalet nzidde ku lusozi Kiwamirembe e Bugabwa Ssese munafu mpya tukwaniriza ku mukutu gwaffe era tukusaba n'obwetoowaze osooke osubscribinge olikinge page yaffe ate osharinge amaloboozi ate okoone ku kadde akali awo munnange kiyamba gwe okubanga obutambi buno obufunira mu budde ate obutamiisinga. Yes. Olunaku olwaleero twaliyagadde tubenga tusoma ku kintu ekyenjawulo ffe nga abalubaale abalonze kye tuyitamu ate nga kituteganyiza ddala ate naffe olumu abamanyi abatambuza ku nsonga zino ne tusumuka ku madaala munnaffe nno olumu bituteganyaamu ensonga eno ya mulamwa nnyo era nsaba obe mukkakkamu ogiwe obudde ate osobole okugijjamu amakulu. Weebuuze ki kye tulese olunaku olwaleero sijja kukuleesaayo ngenda kubanga nkwasa omusomesa abe nga akubuulira kyagenda okwogerako olunaku olwaleero. Neyanza nnyo Nalongo. Bweza ayiwa Ssaalongo ne bannalongo. Bweza nnyo bajjajjaffe mwebali kutusobozesa okubeera nga tusobola ate okutangazaamuko ku nsonga zino ez'enjawulo ezitambulira ku bazzukulu bammwe abalubaale yonna gye bali. Bano nno bakama baffe badaaga bakaaba balina ebizibu bingi abamu bamalirivu okwerwanako naye nga tebalaba kkubo ate bo abalala bagayaavu mu kwerwanako. Kale bakama baffe tusaba okusaasira n'okusonyiwa bibatambulireko yonna gye bali mubalage ekkubo ettuufu ate era mubagondezeemu kubanga bonna obusobozi mubulina okubeera nga mubanguyizaamu mu ebyo bibayaayaanira okutuukako. Kale nno bweza olwaleero tugenda kutunuulira lwaki bajjajja tebaanukulirawo. Naye bajjajja mazima n'obasaba n'obeegayirira n'ojjayo ne chapter y'abalokole amanyi abalokole nga bwe basaba like you cry you call you kneel neweevuunika neweevunula olwo nno nga bo bagamba kimu kookaabe kodaage kosinde koguseeseemu kokola otya ekyo tetugenda kukikuwa. So twagadde tulabe lwaki bajjajja olumu tebaanukulirawo oba ebiseera ebisinga ebiseera ebisinga because we see most of the times batwalamu obudde bwabwe but why kwegamba sooka naawe ng'omuntu weetunulemu gwe baba kugamba ekyawe kye baagala ofaayo kyenkana ki? Enfaayo era nsitukiramu ositukiramu Nalongo naffe ng'abantu mubaamu lwe tubalumya anti tubalumya kuba luli baatulumya anti eyo revenge etagwa ogimanyi ogenda n'omugamba kasi gwejjukira okola bwe bati n'omugamba njagadde emmotoka eyo ebbanga ddene naye ogaanye ojjempa gwe n'osirika so the next time he comes n'akugamba uno naali agadde ogendeko mu lubiri olwo obeeko kyokola. Kale oyinza obutamugamba weeyogerere naye nga ogamba kimu oyo sigenda muwa budde. The dream can come over and over again oba n'akulaga ekijjulo kye yali yagadde muli n'ogamba namusaba ziri ssente yazinnyima kati yali wanaŋŋamba ekijjulo wabula beekaza
Can you imagine? Yeah. Omuntu agamba bajjajja nti beekaze. Really? And they do. How dare you? Babyogera. Abula tebaswala. Babyogera. Yeah. So ebiseera ebisinga mu ngeri y'okwefuula mbu tukola revenge ate gye batukubidde emigga emizibu. Exactly. So manya gw'omanyiira omanye ne wookoma. Kale tulina okuba nga twewala okubalumya n'okufaayo ennyo kwegamba omanyi wakati waffe ne bajjajja it is a relationship. Yeah, abantu so tebatamanyi. engeri gy'ogizimbamu determines bw'ona oyogera naye anaawulira. Exactly. Gwe bw'ayogera naawe omukyalo omukutte otya. bw'ayogera naawe gwe owulira. Wakugira kuzokka meeza ozikwata otya. Otera omuwa ku bulabo. Oba gwe munayo okola kimu nti wajja kufumba. Era that is the same way kyagenda okukola. Yeah. Agenda gamba lwaki neemalamu musajja ono kyekimu ku bajjajjaffe. Agenda gamba okyagala naye nze ebyange ng'ate tobyagala bikolerawo. Kubanga most of the times ffe twagala ne tukolera ku peesi yaffe n'omanyi n'olaganya n'ogamba awo njaba nfunye leave. Yeah. Muninde mukadde ako. Batono, and I salute and I credit abo bonna agamba nti anti jjajja waaba alagidde so be it. Kwegamba nga yo gwe tosooka kulowooza ku kiddako gwe ekikulu ekiriwo nti eddoboozi lizze likulagidde ABCZ. Yeah. Kitegeeza naye agenda situkiramu. Bw'oba olina ky'omugambye ajja kwanguwa kubanga akimanyi nti naye bw'aba alina kyakugambye. Neffe tulina obuzibu nti twagala bo batuwanguyize ate ffe tubenga twesalirawo ddi lwe tunaakola. Oyinza n'omugamba omwami ono nno mupya yeetaagamu obudde. Jjajja n'agamba ayagala kijjulo n'omugamba zino sente zeninawo z'abaana ku ssomero sisobola zikwataka nzize nziseevinga. Ate okimugamba live n'omugamba osinziira mu kibbo n'omugamba olaba zo zino zo nziyinawo naye ngenda kuzza baana. Kyekyo bano bazzukulu bammwe. Bano bazzukulu bammwe ate mubimanyi. Gala amasomero ge tulina Nalongo of course tetusobola basindika nga tebalinayo ka bank slip. Ogamanyi. Olubo basindika ka bank slip mu ngalo. Kati n'obagamba munejo ate abazzukulu temubagala wakaso. Kati soka tusindika abazzukulu mu mugira mugumiikiriza. Era naye bw'onootuuka okubasaba ky'oyagala bajja kubaako kye bakugamba. Bajja sooka bagumiikirize. Obeere ng'olina okugumiikiriza. So ate awo gwe wojja obusungu obanyiigire. Onyiige. Ensonga endala Nalongo tetuli beerufu. Tetuli beerufu tetukuuma bigambo byaffe. So okikola ogusooka n'okikola. By the way amanyi abantu tebamanyi bajjajja bano. Tebamanyi nti bajjajja balina principles ate bazigoberera. Oba naffe tulina ezaffe. Siganye naye kankube Nalongo engeri abantu gye balabamu bajjajja. Babalabanga abantu abali primitive, abali tolerating. Of course tebaasoma. Ky'obagamba kye bakola. Ate kati kyokola woba onayomba odda mu luzungu. People do that. Waba anayomba ng'anyiize adda mu luzungu. Bo tebalumanyi. Yeah. That is so ignorant. Ate era gwe kyokola oyombera mu luzungu. Hell no. You know? Nalongo lweyombye. No. Of course nze omanyi engeri gyenyomba. Omala okugamba hell no and then you're like I'm even going to cry. Wanji. Era nga tukyali kwa. Why are you hurting me? You're hurting my feelings. Yeah, you are. You're bad. Okay, sincerely. Kati obyogera mu luzungu toyagala babiwulire. N'omugamba jjajja you mean. Mbukatabiwulira. Yeah. Okay. Kati womala ng'okomawo mu Luganda. Kale olaba jjajja. Nze muneemu ababindeetera. Kuba nze ondaba muzzukulu wammwe. Singa we mbasaba ekintu kyenjagala mukimpa. Nze sobola balaba bubi. Nenze kinyiiza ne mbasaba bino ebintu ne mubinyima. Kyokka ndaba abantu abalala bo mubawa ebintu. Ate nga tebaba bannafanako. Bwe nafuna oli omusajja mwaŋŋamba nti mumuleke temumwagadde. Ne muleka. Neefuna omulala ne muŋŋamba nti muleke temumwagadde. Naye ddala mwe muliyagalane. Mwalina omusajja gwe mwagala. Gwe nafunye naye mumukomentingako. Ono sigenda muleka. Ono sigenda kumuleka. Mwaba mukole kye mukola ate n'oyongerako mukole kye mukola. Otiisatiisa olaalika. Kakati n'ogenda
n'ofumbira omusajja oyo ne mutandika okunoonyeza ddene ne libula okukakana nga biwanvu. Anti okakana nga obakolimidde mu budde nga bo tebanakolima nga kale buli kimu ekyange mukitataganya kale bajjajja kale bantu mwe muli so bad. Kale nno naffe ng'abantu Naalongo embeera ze tubaamu ezitali za bwerufu okubuusabuusa bajjajja obusobozi bwabwe n'otuuka n'ogamba nti bino bajjajja tebabisobola waliwo abalala bomanyi ababisobola n'ogamba naye no bano bajjajja bange kale ekituufu kiri nti kyo tebajja kisobola aya nobagamba nina kusala amagezi malala jjajja katusale amagezi. Kale nno bayinza okugaana okukuwa kyoyagala ng'ekiseera kyakyo kikyabulako. Kyekiriwa obuzibu we buli Naalongo. Ekiseera kyakyo abantu bakubuuza obudde bw'ekyo ekintu bubeera ddi because me when I need it that is when I want, you know. I want it at this time kati simanyi lwaki oŋŋamba nti if I want a car this year oŋŋamba kojimpa omwaka ogujja. I feel I'm ready to drive it. Kati what people don't know nti bano abakulu bateekateeka obulamu bwaffe. Okay. Era bwe babuteekateeka bamanya nti mu budde bwe buti ajja kusobola okukola kino, mu budde bwe buti ajja kusobola okukola kino, mu budde bwe buti kino ajja kuba akyetaaga. Naye tonnakola nsonga za jjajja kiwano kakubanja nga weeteeka kugula mmotoka. Omweyimiriza ajja kunneeyimirira. Mama Nakayima ajja tweyimirira. Kati kubanga kati olaba bano oba oyagala bo boogere ne Daddy Chiwa. Anti kati bo bano baba babaze nti kati agenda kukola gino emikolo bwegiti ne bagisengeka bulungi. Si kyokka oluusi n'okugikuloosa ne bakola ki? Ne bagikuloosa. Gwe nyina ogiroota ate bwe natuuka wano awo ne nsangawo ekyoto naye ng'ebyo ebirooto bibaamu obulambulukufu bwa butya bw'ogenda okutambula. Kati tonnatuuka ku kiseera kifuna mmotoka ate ggwe owulira essaawa eyo lw'okola ki? Bw'ogyagala kati n'owalaza empaka n'ogifuna n'ekufuukira ezzike n'ogyevuma. Anti buli dakiika ng'obeera mu garage. Buli dakiika obeera mu garage ekwepimye namu. Olwo n'olyoka ogamba nti abakuloga abakusindikira eddogo eritatadde. Ate gundi no teyasanyuka nga nguza akamotoka kano. Namulaba we namugamba nti nafunye emmotoka ebigambo bye yanziramu ng'otandise okugamba oyo alabika yatyanjagaliza ayagala eno emmotoka enkube. Bonna baavaayo ne batunula ne bakimba. But it is natural, I think. It is natural Naalongo ng'olesa emmotoka ku kyalo buli omu n'avaayo agirabe. I don't think kiba ku ekyo. Naalongo ensonga endala yali badde nti olumu tetumanyi kusaba. Bannaye tusaba ffe. Noddira bajjajjaabo b'omanyidde ddala nti bajjajjaabo n'otooka n'obaduumira bw'omala okubaduumira n'obalangira ojula bagalamiza. Osooka nno okulagira otandika oti totandika nno ng'osaba otandika n'omugamba abantu bali bonna bwe tubeera ku mulimu bonna nze ndaba abantu beezimbidde wabula bajjajja nze simanyi ki kye muliko oba kye mulowooza oba munninda kumpa nnyumba nga nkaddiye simanyi ki kye muliko olw'osaba obategeeza nti bakufunireyo ennyumba naye gwe weekubyemu akafaananyi ng'omwana gwe wakeera ku makya n'ozaala azze mu maaso go ayagala omuzazulire ka tripu nga mu kifo ky'okusaba akugamba oba gwe olinda ki mami kubanga abazadde banno basasudde dda so I don't know oba olowooza otya osuubira nze nsigale ewaka. How would you feel as a parent? Offended. Very. Ne kati ye ajja n'amugamba habula bajjajja njagala kino ekintu naye njagala mmanyi oba munaakimpa oba temukimpe. Full stop. Neme kubeera wano nga neegayirira olwasaba. N'amala n'ajja n'akugamba bajjajja mbadde njagala omwaka guno akitaddeko essira obukwakulizo buli awo akitaddeko ne time wabula saagala kusukka mwaka gojja nga sinnafuna maka gange otaddeko essira gwe kwegamba bantu bameka Naalongo abakwata obudde bwabwe n'agamba watuuka ku maviivi ge
n'ateeka ekyenyi wansi n'agamba ye bakama bange mu bwetoowaze nsaba nteesa mulaba mutya mbadde nsaba abantu bali mu kino nze ndaba kino tukyetaaga bajjajja kino mwe temulaba mbu kisaanidde abantu batuleka kwegamba ffe tusigalidde mabega lwaki mwagala nze banjogereko nfuuse emboozi z'oku kyalo kwegamba engeri gy'asaba yokka nga naawe mazima ddala ne waabeera mwana wo nga wakeera n'omuzaala omugamba tambula onve mu maaso kakati Naalongo abantu babuuza lwaki bajjajja tebatwanukulirawo naye oluusi tubabuuza ebintu bino n'okutwanukula ne batwanukula naye nga ffe kika ky'abantu abaloota n'ebintu ne tubyerabira kati obeeraawo ng'ogamba naye oba nabaloose kale nzijukira balina kye baŋŋambye naye nga kugamba gwe ng'omuntu toli muyonjo kimala oliko n'amabanja gano agatakuganya kujjukira bye bakugambye tegakuganya oliko emyoyo emibi gwe kennyini oli mu nzikiza gwe kennyini tolina kitangaala gwe kennyini toli mwerufu kati emyoyo gino emibi gikwettanira nnyo gikulwanisa most of the times newe bakuluŋŋamya olwawo okumanya ate waliwo ne bano Naalongo saagala obeerabire bajjajja bamugamba n'asooka n'akobera kati nsooka nekkubira essimu nenkugamba Naalongo waagategedde mbulira ki ekiri eyo kati nno omanyi nno bano we batyo we babagamba omanyi bano nno abeewange nga bw'omanyi abakyala bwe batera onyumya ku basajja baabwe emboozi baagijja ku baami baabwe kati abakyala batambuza ensonga okumanyiira okwo the way they discuss about abaami y'engeri gye bakolamu ne bajjajjaabwe oba omanyi nno bano abeewange kye bagambe nsooka ombulira oba luseetula nabadde ndi awo ng'omusajja ajja nga nkoonako nga nze okusa otyo mbulira nga baseka nga ŋŋamba njagala okwata ekkubo ogende Ssese nga mpawamuka ng'onaamubuuza otyo kati olwo mbu ogenda genda abadde emabegako eyo alina by'amubuuza oba by'ayagala omulambululiramu kati gwe ebiseera ebisinga oyinza okuteeka essira ku ky'okugamba nti we wamugamba nti bakama bange nteekewo ekibbo ddala obudde butuuse oba ono omusawo aŋŋamba bw'ati ne bw'ati ennaku zino abantu beebuusa Naalongo they want to take their time kati ye laba wajja n'atakomentinga ku kibbo oba n'atakomentinga ku ekyo ky'omusaba ye najja n'akugamba zukka ogende Ssese ye bw'atyo bwakwansalenza ate n'olaba nga kino kiri relevant kati n'obuuza munno kati gw'olaba otya ono jjajjaawo akugambye ono ng'akugamba kati olwo yakugambye ky'ogenda okukolayo ate yaŋŋambye ng'alyoka akugamba tokolanga bintu bya kisiruwe bityo mulinda akomewo ogwokubiri waba awulira akyetaaga let him do it the second time the third time mwogedde na mu luzungu my friend do not do that nze wano natambula nentuuka gye natuuka byali bya kisiru mwana gwe tokola ensobi gye nakola kati ng'amugamba linda akomewo if he really wants it akomewo nga bwokera ku makya n'ogamba omusajja if you love me like you say then put a ring on it okitegeera so okimugambye ye azze akugambye kola bwoti ne bwe bati and the next thing owuli akuluŋŋamiza nno ne kati gw'olina ku kye wateekako essira engeri gy'osuubira gy'agenda okuddamu osoose ne weebuuza ku mukwano gwo n'akuwa gaakuwadde ye bw'akola ebibye n'akugamba nze munnange we bataŋŋamba gwakubiri watadda gwakubiri mmanya takitegeeza jjajjaawo mulala nnyo n'oba oli mulala oba ayinza obba ye tayipu njogera ogugumu eitha okikola oba tokikola nga tadda oli n'akugamba gwe linda akomewo n'atadda eryo ne lisigalawo nga bbanja omala ng'ogamba nti musaba tebabaanukula luli yajja n'akugamba wamugamba akomewo ogwokubiri ani gw'omanyiira bw'otyo ani gw'olagira bw'otyo so tulina obuzibu nti lubaale tumutambuza na mikwano
Yeah. oli waakola owuwe enze ebyo nga saabikola lwaki Abikugamba Linda okubikola. oba okiwulira mwana gwenze ebyo saabikola and ondaba ndi ntya ate munange oli okay yes tobikola naye bakubye abantu embooko lubaala alumidde abantu abo mu mbeera ezo ez'okwebuuza kati olowooza nkikole why are you asking your friend ye jjajjaawo Jjajjaawo akugambye jjajjaawo yesitudde and ekinnuma nti abamu n'obubaka buba bulambulukufu exactly n'alyoka amugamba n'agamba kansooka embuuzo gonde ate abamu balina n'eno tendensi wesifuna gwe ngenda naye sijja genda ng'alinga akola oli okitegeera oli n'amugamba no nkubuulire mwana gwe eyo trip ejja kunyuma nga ne gundi kwali ne balyoka beegattagatta gwe n'otuuka nga n'omulamu ogwakulese tegukola ki anti basooka ne beegattagatta ne balyoka bagamba sese eyo trip eyagalako ne bbiya yajja kwetaaga mwana gwe yeetaaga tugisevingira akasente gwejjajjawo akwetaaga mu budde ayina ensonga gy'ayagala okole ogumiikiriza bano bo tebabeetaaga sese balina okuwerekera obalinze tekiggwa ng'ono waliwo manya agamba mumanyi oyo atutegeerera waba taliiko so abantu balinamu nekiri nti gundi yatutegeerera ate gundi ayasama nnyo bw'ataba ku lugendo terugenda tetuyinza muleka tetusobola muleka kati ate gundi naaba nga akyali bize tuba tulina omulinda kati mbuulira Nalongo mukama we agenda kugyawo obuvumu obukomawo next time omusaba ekyamakulu kyakugamba tagenda kutawana bamalanga bagamba tetuloota birimu mulamwa wetusaba tebatwanukula because wajja n'akulungamya osooka kwebuuza ate his issues seriously era bamu bamanyi n'ogamba nti Nalongo wabula jjajja wange yaŋŋambye nzije okiraba otya olaba nzije kati kwagamba mutusaasire what you want us to say oba yabadde asaaga oba tumulinda akomewo so kati wagala ffe tukugambe tutya nti yabadde asaaga nga teyakugambye oba kola jjajjawo kyeyagambye then womugamba nti jangu then the next thing ekijja mu mind ye ngalowooza nti oyagala nnyo jje as if lubaale gwakolaakola nsonga oba okitegeera bana lubaale mukola wammwe fe owaffe teyeetaaga mmwe kumukola so it is all up to you kwegamba kyalibadde kya buvunaanyizibwa naddala obubaka nga bulambulukufu tebwetaaga kwebuuza ku baneighbor don't ask a friend gwolowooza nti omanyi tuyina bano betugamba nti ono bwe tutambula mu ntabaalo aba batu wallahi Nalongo oba toliko nze sigenda kale oba okitegeera oba oluma n'olukugaana okwebaka wanaaba owakuba nze sigenda kubeerayo oba okitegeera so kale ffe nyini netubaleetera okubeera nti bawulira nti tuli reluctant ate ne balowooza mbu tetwetegese omanyi kyagamba muzzukulu wange tali ready ngaddayo ng'asirika nga yeebaka lwaliddamu ate osituka nga gookaabye kakati Nalongo ensonga endala abakulu bano bamanyi okutwalamu obudde nga beekenneenya ky'osabye kino kikibambega no kati tukitwale nga ku bantu abaagala okugenda ebweru eri abantu abaagala okugenda ebweru Nalongo ne beetala visa zatufuukira visa anti nga bazituma naye abakulu basobola okusooka ne bekenneenya ensonga eno ne balaba ekiti mw'otudde bw'onooba ogenze ebweru kinaakusobozesa okukola ensonga zaabwe nga bo bwe bazaagala ate mba mbasabye akadde kano ne mbagamba bakama bange munzikiriza akadde kano mu kampe ate tugende tukole ate zino ssente ze ŋŋenda okukola mbabuulira mazima zigenda kukola nsonga zammwe kwe tomanyi balubaale kye bakola Nalongo abalubaale bagamba bwe bati ayi bajjajja nsaba mukkirize tugende ebweru tukole tusobole okukola ensonga zammwe kakati bwe bavaawo ng'afuna waatudde ng'alyoka agamba munne naye nemmala nninnya ennyonyi nze okuddamu okundaba ku ttaka ly'e Uganda wano awera nkolokooti ye yennyini neyeerabisa oli ng'agamba topulaninga nakudda okay I got you ate notakomaoko
tuyina plan zino zetukuba oba onyumya ne bootambula nabo mwana gwe anti ng'akubalira aliyo mwana gwe olaba n'entuuka eyo ngenda sooka nfuna akataka nzimbe ennyumba wenaamala nteekewo business otandise okuba plan ogiina number 1 to number 10 butya bw'oyagala bitambule ne munnaye wabadde obasaba wabagambye bakama bange sente zengenda okukola zigenda kukola nsonga zammwe naye wamaze oli eno okuba pulaani eyo nina eno emmotoka gye njagala bannange nkyagalidde bbange eyo ngenda gitikka nzije naye butereevu ate n'omusajja ngenda va naye eno nze nzireko obwo obusajja bwa uganda obukopi naye nga no balina eno omusajja gwe bakulaga so we ought to be careful what we say, what we think. Yeah, exactly. That's what happens. Yeah. So, naina agamba, okay, so that is our stand. Chobalaba. Omulubala omugezi tayogera pulaani ze. Tayogera pulaani ze. Zibeera mu mutima gwo. Era ne mutima ozikuumira mu kitono. Tozirowoozaako nnyo kubanga mwangu okuziraba. Obanga okuuma omuntu gw'oyita naye ekyama kyo. So, lubaale oba empewo zisobola okugaana oba okuddamu okutwanukula oba okutwanukulirawo nga ziraba nti zitutangira okukola ekikyamu. Kubanga olumu Naalongo oyinza okuba nga ogenda kukola ekikyamu. Olaba kati nga Mukenenya ono bw'azze atambula. Balubaale bangi nnyo abagaaniddwa ba spouse baabwe only to find out nti baali balwadde. Era tuba tugenda kwekebeza na excuse me omusaayi gw'abalokole. Tomanya abalokole basooka ku musaayi. Kyogamba mbu ffe tetulina buvunaanyizibwa bugenda ku musaayi. Anti ku mulundi ng'ogwokusatu. Did you know nti bagwekebeza bagenda ku mbaga? Ate oba kyakuyamba ki? Anti kyekugamba nange. Nze ngamba nga these other times zonna nga babikoze. Okay. Yeah. Temusooka kusaba lukusa lwa bajjajja kubikola. Anti kati obasabye tebakwanukudde gwe tolina budde bwakulinda. Anti no mbagambye ate anti nsaba bwe bati. Abuli ennaku 9 bwe munaaba nno temuŋŋambye. Mbabuulira tugenda byetoosaako. Temunenya. Kati ku lunaku olw'omusanvu ng'akukubira jangu tusinga. Baby where are you? Nina kano akafo ka surprise ke njagala okutwalamu. Era omulubaale omugezi abagamba nti jojo kituufu no bampise. Yeah. Bampise naye ebintu bino mubika. Kati ennaku 9 tezinnaggwako naye ate saagala kusubwa musajja ono. I have to go. I don't want to send him down. I have to go. And you know he has been very good to us. Yeah, exactly. Ojjukira nekiri ekijjulo ekyasembayo ssente ye yazimpa. Yeah. Olwo n'obabulira byakola as if tebabiraba. So ng'ogenda kati bw'ogenda eyo essanyu lyonna ly'ofuna likujja eyo nga likwolekeza wakaawe. Kyateeka? No. Nze nkubuulira what happens. Obisera What transpires. Naalonga ebintu bino gwabimanyi. Omanyi, we've lived long enough okumanya ebintu ebimu. Okay. Kakati, when you reach there and you're like, but we can't do these things, you know, until we get married. Ati kati you're buying time. Bajaja baanukule, but you're in his home. Kati, waliwo, omanyi waliwo kye bayita implied consent. Yeah, implied consent. Like you don't have to say a word. You're a woman. I've taken you out. Now you're in my house and you're telling me what. Naalongo toyogera statement bwetyo so if I'm in your house, it doesn't mean that you have all the rights okubanga olina kyeweekolerawo. Naalongo. In humanity, toyina nsonga whatsoever. Ekukkiriza okugenda ew'omusajja. It is an implied consent. No. Kubanga ebyo byonna ogenda okubyogera nga ne mukiyiga ovuddeyo oli mu ttawuni. Just mbadde neetaasaamu weetaasaamuko biki? Mama nnyabo. Nedda mpozi ng'oyo musajja anaaba bubezi w'amaddu. Oli mu ttawulo. And you're telling me to wait? No. Oyo musajja abeera n'amaddu. Olaba okusinziira ku mateeka ne bw'oba ogenze mu kkooti ogwo tosobola kugusinga. Kale nze kyova olaba omugezi nkugamba yambala abaayi ogende.
ate tugenda kweyamba beera mu kafaaka kamu Yeah. teweekyusa Exactly. wasembera mweno siti mwotudde ng'oddukawo ng'otuula mu ndala But in the first place, why did you come? because you asked me to come into your house. Kati olaba kibeera bwe kiti, eh? You have to put these terms clear. I'm coming to your house, but 1 doesn't have to happen. 2, no happening. Anti olaba 3, not at ekizibu all. ekiriwo ate kasita ogamba mbu it won't happen. One thing you don't have to mention, tokimuteeka na mu bwongo bwe kati ye atandikirawo gamba okay, so what he does good is to ensure akuteeka mu position until you go like, okay, maybe we should give it a try. So don't even mention about it. Gwakola ekintu kimu tosuka masanganzira nze kyenkogamba. Most of the times wajja, if you have a house, asigale bweru Ku mulyango. ku mulyango Bye. akulabeko and then you're like, okay, see you, kisa uzijire then you go enter. Exactly. Tosigala ku luggi mugamba nti have you gone? Ojja ddugula omuyayayi okumwetasaako. It is very hard kubanga ebiseera ebisinga ennyumba z'abakyala zibeera nfunda, ekitanda kibeera kumpi awo wokirabira, wajja agwa ku buliri bannaffe kati ate waabugwako nga yefuula afuluuta wangi ng'akugamba he won't be able to go home. bonna bukodyo. Oba bonna bukodyo. Kati ng'omugamba naawe, then nga omulaba ali very deep sleeping ng'omubika. Ojja kubika ensolo ey'ettabbu ekiro ekutabukira. Okitegeera. So naffe bajjajja bano batutangira okukola ebikyamu sometimes. So think about it. Weebuuze mu bulamu bwo bintu bimeka bajjajja bye baakulemesa okufuna. Then after some time look back eri ekintu ekyo kye baba baakulemesa okufuna. Olabe ojja kukizuula nti mu butuufu wali tojja kukisobola. Omusajja gwe weefunidde omukusuuza bambi aba aluma. Omukyala ono ng'omukanye ng'omwagala aluma omukusuuza nti bo bajjajja kyova olaba abamu babagamba. Yes, ova olaba abamu babagamba omanyi jjajja katugire nga tulyalyamuko kasa tetugenda mutwala eyo mu bye weefuula mbu mulyalyamuko gy'ofunira ebizibu. Anti kyenkugamba oba okuula ne bakukuulirayo. So basobola okugaana okukwanukula nga bakutaasa ekikyamu nga bakutaasa abalabe nti most of the times when they don't reply n'ogamba owange kino tebaakiddamu kankikole ki kankireke. Okay. Kaakati oyinza okugamba nti bajjajja njagala emmotoka n'ogenda ogula emmotoka eno nga tebakkiriza naye nga bo mu kugaana nebeera haso Nnaalongo n'ogenda n'osasula emmotoka eno ate kaadi n'ebula oluvannyuma kaadi ne bagiraba ne bakuwa emmotoka eno oba wakagivuga ate ne yeekyanga n'ogamba Nnaalongo bekyanga nakugamba nakusaba emmotoka n'ogya ennyuma nefunidde emmotoka yange era mubiyingiramu. Kakati okitegeera nga lumu okwata emmotoka eno ogitwala mu kyalo eyo kumbe ng'omulabe gye yakulindira nga balyoka bagipulantinga bye bagipulantinzeemu ng'eryoka kuba gwe ekigu kumpi kutwala buki bulamu naye nga bo baali baakiraba nti tebannateekawo bukuumi bumala kubeera ng'osobola okugula emmotoka eyo. Omulabe ayinza n'okuba muganda we yennyini n'ayimirira n'agamba agula atya emmotoka nga nze mukulu we sigikolanga ki sinnagigula. Ne batakoma okwo ne batuuka n'okugamba lubaale tali feya ne bakwatibwa obujja ne bakukolerera and they gang upon you. So sometimes you have to be respectful nti bw'aba ayina ekintu kyakyagaanye bambi tokipushinga. Era awo woyogedde Nnaalongo era we tutuuse nti sometimes tetuba bagumiikiriza. Ebintu bino ebimu abajja bikola
Okay. naye nga ffe twetaaga just to be a little more patient. Okay. Tumuwemu just budde. Yeah, just budde. Omusajja n'amuleeta. Yeah. Tugumiikirize aba ajja kumuleeta kubanga akimanyi nti watondebwa oli mukazi. At the end of the day you need a man. Okay. Owulidde. Olaba abantu kye batamanye nti bano bajjajjaffe bafaayo nnyo okusinga about the existence of humanity. Okay. Kati bwe kituuka ku nsonga ya procreation awo babeerawo nnyo. Okay. So they are there to ensure nti buli kikazi kifuna ekisajja basobole okuprocreatinga. Okay. Kyokola so ensonga tubeere bamativu nti omwami kiba kijja kuggwa. Ajja kufunika just bo tebannafuna oyo gwe balaba akugwanira anaakuwembejja nga bo bwe bandyagadde. Oyo anaakwagala nga bo bwe bandyagadde. Anaategeera ensonga zaabwe. Owulidde tekigasa kufuna musajja nga buli kiseera ojja kuba okukuta bukukusi ne bajjajjaabo. Okukuta n'obibbo gyano abigwiramu nga obikwese. Okitegeera. Olumu olwo wagamba nayo. Alyoka abigambe ba neighbor, abigambe ab'oku mulimu, abigambe buli omu. Like bano abantu bemutuula nabo out, you know these things bye tutera okukola nti weekends ezimu we hang out with friends. Nabagamba you cannot believe it. Okimanyi mukyala wange alina these things. You know? Ebenda bibagamba osituseemuko ogenzeeko emmanja. Nabagamba mumulabirawo. She's so evil. Kati ogenda okudda nga buli omu akutunula with this look. Weirdo. Oh my God. Nenga lwaki oba okugamba abalala. Sincerely. Some men are. Anyway. Kakati. Nalongo. Olumu bagezesa obugumiikiriza bwaffe. Okay. Can we be patient? Can we? Yeah. Can we be patient? Ate wangumiikiriza Nalongo n'enkoowa. Bannange. Tuteekeddwa koowa. Kati bw'okoowa okole ki? Yeah, omanyi the times lwe weebuuza bwenkoowa nkole ki? Sina kyengenda kukolawo. Okay. Like I had this friend eyabuuzanga n'agamba mbu abayindi baatusonyiwa olw'okuba twali twabagoba. Kati singa tebaatusonyiwa baali tukoze eki? You know? There are times lwe weebuuza bwe sigumiikiriza ngenda kukola ki? Anti awo weeteekerawo embeera yo tiisa. No, Nalongo kati kubamu akafaananyi. You a woman, you need a man. Buli gwoleeta amuganye, buli ajja amuganye. Ntandisa nti okuyomba. Kati ng'okola otya? Nga mugamba wabula ng'okuba bipande? No. Wabula ate ono gwendeeta nkubirawo warning. Okay. Ono gwendeeta ne mutamukkiriza. Mugenda kwesotinga. Okay. Okay? Okay. Either mugenda beera nange n'omwami gwegenda nga nfunye. Or else, find your way out. Okay. Yeah. Awo tutuuse. Find your way out. You know, I've been patient with you. Awo tandika eddoboozi litandika ogejja. Saagala ligejje. Okay. Yeah. Ndowooza leero abawuliriza abaffe abalungi kansuubire nti eddoboozi muliwulidde ekimala. Nalongo, do you know what happens? What happens? Ogenda okuddamu omukubira ng'essimu egira tu. Era nga nzija ngamba kulimira. Nga ngamba ne bantu mu kiki kye munjagaza. Kale munneewasize. Kyakana ebyo byogera omala onyiiga n'omwana ogamba kakati olaba bajjajja. Kale mbadde nteesa. Nze kale kye ŋŋamba tosoosa kya busungu kitagenda vaawo. Kakati omanyi awava obuzibu. Obusinga okuba obwembi. Nga essimu ekoze tututu. Ng'ogamba kati enkya agendayo ku ofiisi ye. Yeah, ndabe ekyamutuuseeko. Olwo kikubye several times engira tututu. Oba musaatu yafunye obuzibu. Yeah. Ogendayo ku ofiisi. Nga bakugamba nti aba mwadde transfer. Nga wovumawo ekigambo ekinene. Kye sisobola kwogera. Aja like, really? Kwegamba osooka n'omutunuulira mu maaso ge n'omujjukira by'abadde agamba okuba nga yasobodde ofuna transfer n'atakugamba n'okugenda n'agenda. Nga takuneze. Awo nno w'osinzira n'ogamba n'abaana abalenzi mbakyayisi bazaalanga. Olabira ddala ng'ekitonde ekiyitibwa ekyambala empale kya tabu. Naye ng'eyo yonna tetwali tuuseeyo nti justice ffe kye tugamba bwe babanga basazeewo olumu ng'olaba ekintu kino over and over again okisabye. Naye nga baganye lwaki togamba nga w'ogambye nti toba na kyakufiirwa. Either you have to wait, you know,
because at the end of the day, even if you don't be patient with them, tulina kyogenda kola. Unfortunately, tetulina gye tugenda basanga kubalwanisa. Then ensonga endala Nalongo babeera n'ebyokukola bingi. Ate oluusi nga ffe nnyini ffe tubibawa. So kano ojja n'obagamba bajjajja njagala ku mulimu bankuze banyongeze n'omusaala. Then ekiba tebannakituukiriza n'obagamba bajjajja njagala n'otuguleyo akataka. Ba tebannakikola n'obagamba bajjajja musajja oyo mwagala mufumbo naye njagala mumusuuze mukazi we awasenze. Ogwo omulimu oguba wadde. Oba n'ogamba bajjajja ye ku mulimu nga tetukyakola. Kugamba n'obawo entuumu y'emirimu. Oba bazzukulu bammwe mutera obakyalirako ku ssomero. Waliyo omusomesa abasumbu weeyo. Kagamba n'obawa entuumu y'emirimu emiyitirivu and you expect them to deliver. Ate n'omala n'ocomplaininga nti ebintu lwaki tebabikola. Naye nga tebambe bw'osirikira ne weetegereza bagenda bagonjola kikya kimu ku kimu tebeeteekera kyalibadde kikuwa essuubi nti byonna bajja kumala babikole. Kale nno ensonga endala ebeera nti oluusi bye twagala bo si bye batwagaliza. Bo baba balina bye bamanyi nti bye batwagaliza naye gwe n'ofuna omusajja ono omuzungu n'omulemerako nnyo naye nga bo bamaze dde okukimanya tugenda kuzaala abalongo genda bazaala mu muzungu oyo obakola otya obatawaanye kati olwo nga baayagala mbonfuna omusajja omuki mb'omusoga nyanguyiro oba omuganda basobola okumanejinga anasobola obakwasaganya kubanga otuddemu entonekeze ey'obukulembeze ewammwe tebaagala nnyo kukola bintu bigenda kukyankalanya. Then ensonga endala era nga gye tugenda okusembyayo newankubadde n'endala gye ziri nnyingi olw'ensonga y'obudde nti sigamba nti bateekeddwa okutukolera buli kye tubasaba. Kati nga bw'ogamba nti nze ndi muzadde si buli mwana kyanaasaba nti nja kukimuwa. Bw'osinziira ku myaka omwana oyo gy'alimu oyina w'otuuka n'ogamba kakati ebisigadde byekolere. Waliwo ne katime k'ogamba at this age of yours ate gwe kino ndaba tonnakyetaaga ate kankiwe mukulu wo oba okiwulira n'ogamba no kino kyonsaba instead ate kakoleremu kino kati gwe ng'omuzadde ng'olaba ate kiri kiyamba ye okusinga ate ye kyakola ki kyasaba anti awo nga tonyigawo nga omwana akugamba you being a bad mommy. Naye ng'ensonga enkulu mu byonna is okulaba bajjajja with respect era ne tumanya nti basalangawo ekyo ekitugasa. Always the best for us. They always wish the best for us. So health wise, security wise, we are their priority. So bwe baba balina kye baganye babeera with a very extremely good reason tokiremerako kubanga it is always for the best. Bagenda kusuuza ono omuyaaye bakuletere omulala you know. So tokaabira muyaaye, let the muyaaye do what? Kana kayinza obba kali sexy ng'owulira ekituufu ke wali yagadde ozaalemu. Let's go bakuleetera omukyala agenda okufumba so si kana kagenda okukulya obuli okitegeera owange era lwaki ogamba mbu abo be batikka. No, kyengamba nti bayinza okuba nga kibakutaasa. Why not? Weekumire ku mukutu ogwa Nalubale the Divine ebinyuma nga bw'omanyi ebiseera ebisinga tubagaliza obulungi obwereere n'okwongera okuba nga mukwatagana ne bajjajjammwe n'okwongera okuba nga mubayiga mu nsonga ezisinga mubeere nga muwuliziganya nga mutegeeragana nga you can understand each other. Ebintu ebimu tetwetaaga kubanga tubiteeka mu logic enyenyi. Sometimes we are too smart. Tubiteekamu amagezi mangi. Tulowooza nti nga bwe bikolebwa wano bwe bikolebwa n'eri. No, bwe bikolebwa eri bwe bikolebwa wano. Oba mukitegedde bannange? Otherwise tubagala nnyo akuume atakuumira mpeera.